Oli mulabi mulungi owa Fik Media nkwebaza okusubscribinga, okulikinga, okucommentinga awamu n'okusharinga. Abantu bano tubaleeta obeere ng'obafollowinga. Kati ku seti nina muyimbi nga bw'omulaba tugenda kubanga tuwayamu emboozi ya music tumanye ebitambula bitya ate oba oli awo gw'abadde tamumanyi omumanye ate naawe abadde amumanyi obeere nga oyongera okumanya biki ebimukwatako naddala ku nsonga za music. Nsanyusa okusinkana. Okusinkana sebo. Ogamba otya? Wenti era freestyle. So ali ku Fik Media munnamusizeeko? Ya mwena abagiri ku Fik Media mbagala nyamanya n'eddoboozi bamita Solid Star UG King of Dancehall Raga. Big up yourself. So okuba dancehall raga? Ya dance isari zona zikuba. Yes, ojenera kasanze nganze dancehall. Yeah man. Kati ongojeko dancehall raga kye kirala ky'okuba? Afro yonna mpitayo nga musician wabeera yonna mpitayo. So okuyimba okutandika ddi? Kuyimba ara kuva nakutandika kuva buteera nga nkwagala just nga obimanyira kyotuwa kasane wesalirawo ng'omuntu. So olumwaka kigoga nti kati ntandise okuyimbira ddala ebyaddala ngenze mu studio ndicordinze nyimba nzikoze nsobole okufunamu akasente. Omwaka tozali covid ate ebiseera ebyo twatambuzanga bigere abiri ogenda mu studio otandika recordinga ku luyimba kuba recording bwabanga chance oyifuna bwino gikozesa just kyekyaliwo. So wasomako? Nasomako ekitonotono. Tubuulireko ebyo bye wasomako ebitinti. Ebitono binasomako primary nagisomera Mityana manyiyo. Soma Mityana Katakara nesoma primary mpaka P4. Neva mu P4 nenza ku Mityana parent nsoma P5 mpaka P6 neva ko nengenda ku Kindagati nesomako P7. Nale neva unasoka ntulamu kawe banga. Laitonotono. Nga fees zibuze? Zibuze nejiriba mu awo nengenda okuwamala high. Emiri awo Mityana. Namusoma ko senior 1 senior 2. Senior fina gisoma ko tamu 2. Lwaki? Busobozi. Tebwaliwo bwo. Ani yali aweerera? Abampira baliwo ko bako nangire nekwatamu. Ate taata ne maama tebaliyo? Muzeyi yesina. Mpozi mukadde naye ng'omanyira bakadde obusobozi obumanyi n'obuvunanyizibwa. Tewamulabako lwaki ogaa nti toyina? Yafeera nkyali muto. Ali muto nnyo. So otandikira kayimba ki? Kama yatandikirako bakayita emmere wekali awo. Kayimba osooka sacha kwa YouTube teekamu emmere by Solid Star Vaxivanguraita kati weva kwako nenkuba kayimba kabakayita obango njagala. Wagenda mu studio ki producer ki? Wa Peterson ya Peterson production. Kati wenveyo nekuba kayimba kondamu ebituli kwekali ku channel yange ya YouTube akubira wa Enobits kati nekuba kayimba kawetege osilike mwaka guno wagutandika akuba ngomanyi promotion esumbu amuko just yanekaba kati ku ground ne bakalaba era basinga kubamanyi just nana akapya ke nakafulumya. So wachi wasalawo wali ogenda mu Enobits wa Enobits? Anti olaba oba olina okuzuula atuufu ogwa. Man. Oyinogesa ko. Olabanga Enobits yasobola okuba kyoyagala. Kindaga kikuba banja basobola kikuba besinazuula ne ku ssaawa eno yali ogwe tunulidde. Kati lyrics zino weewandikira ebigambo onnyimba nyaziwandiika? Ennyimba zenina ezimu bazimpandikira naye endala ono gamba kati olugula nyimba naye oluyimba Vanguraita gyaliyo just ka kampani tukolagana. Nje mugamba nonkozewo nkozewo teri muntu atuuke teri muntu yemalira bwomu baba bakiri emabega babangi. Yamana. Soko tuwemu akapera. Akapera. Kayimba kaleka kinatandikirako bakayitondamu ebituli. Ya kankwe kawetege osilike kubaka abantu ke bamanyi kawetege osilike. Man, rhythm show. Batutadda abalala batidde tobakubye kanona ffe notetutudde kasitudde omutono omukulu n'omukadde otagala kiwama nawe togwa mu bikadde tonyumya bikadde kano kanyuma kasinze n'akakadde yo njagala akavuge wanuwe bwekagana kirize nkatwala ku aiwe dema 6 mothers dema forameke batutadde ku rhythm show. Eddoboozi kiriyo olikozesa ki? Feeling yoka. Toyina byokozesa? Ni mwana wampisa nnyo, nvuka wampisa nnyo ndi wagonje bane nejembera bamanyira. Kye bikuwa vibe?
feeling yoka mwana bro feeling yoka yago chobomanya kago pade vibe nangera wenjera njikuba. So otandika mu covid okuyimba music yatambula atya mu covid? Muganda wange lwa lugendo luwanvu twatambuzanga bigere nogoba leero eno mpaka eri genda mu studio ku recordinga ne mutuuka ate nga wali abaliyo ne mutula ne mulinda ate mwavudde wala saawe mulina okuddayo mpaseeka tebabasanga alwegamba ntufuna okunyizibwa kwa maanyi nnyo mu industry. So okubyeko ku shows shonkubye ate nga sinaba kukuba jasi ntandika butandisi jasi nfumba byenfumba ne mbaamu ne bali amuko ne nfumba ebirala. Kirungi. Gwe industry yaffe ya music ogira boti? Industry yonje bana yenga byonna byonna era erimu ekikono mwe kiri kyamaanyi nnyo. Ekikono kyo mwe kine tulina kuwaguza mateeka. Bani abasinga obba kuba ekikono? Bayimbi bannammwe, ba DJ, ba presenter? Mwana Uganda byatuuka yakaawa, Uganda yakaawa mwana. Uliwo tuuka oba tulina ssente nakyoyogera. Tuuka yimba ku presenter n'agamba ayagalayo kaki? Producer nayagala ki? TV yagala ssente. Promotion yona buli kimu nakola ki? Kwata mu ssente just otuuka na mumegano yogana ng'omuntu n'akuyamba kyakukoledde n'omwaka omwadde akatono k'olinawo Mukama nakwasizaako. So wane Uganda bayimbi kigwe bogamba bolaba bakikubo boli awo naawe kolabidde abongedde okusikiriza naawe okunywerera mu industry? Abongedde okunsikiriza onywera mu industry kusaawe no mu Uganda waneeno bayimbi balinga bana batano boka kuli Bibekuru, Biwaini, Kamilioni, Madoxi, Lozane Juliana kwa byetu na wabakuru. Uma ojimanyi? Uma njimanyi. Jo lingo omuyimbi? Uma jendi. President wa moya? Fenzi nalonda Kingsa. Alonda Kingsa? Njagala kubagi. Mwalonda? Generation nje tuliko nze nganze gwe nalonda. Generation nje tuliko yeyo. Yabaliwa? Yafa omulembe omutebi oguliko guneeno gwa bulijjo. Basindi tebaliko? Tenkoze mpulira sindi. Ina kati mpulira sindi. Ga Kingsa mupya yakatandika okuyimba? Era yagenda waguza nga ndi muto era nga mulaba nga strugglinga kati omwaka lulokange one love. Nabalidde wali nondo mulala. Mbulirayo gwe ku nnyimba z'olaba kati eziriko zoga nti kati zino za maanyi? Enyimba eziriko. Enyimba zinaku zino ebiseera ebisinga si kujovuna nti obaki nange nyimba zona za amaanyi. Nange naku zino enyimba zibakuba naku zino nti boluyimba gamba ne lugwako mangu olw'ensonga nti enyimba z'eddawo ziwuliriza ennyo ng'abayimbi benkugambyeko zanjawulo kuzaffe. Zanjawulo nnyo. Nnyo. So gwe promotion okikwasaganyiza otya? Ennyimba ozitutteko ozipromotinze otya? Ngalange kuyiriba kati kubanga olwawetege osilike balokuba ku TV balokuba bulungi nnyo nano opera street dance ku YouTube channel yange jeruli yawona olwaga ku bompre lona jeruli wona olwaga zona jeziri nayo promotion yera kuyiriba muganda wange. So bwoba toli mu ndongo eno oba obeera wa obukola ki? Akola emirimu gyange gy'ababali gyenkakalabya nga manyi futuli bayiribi muganda nituyiri yalo inspiring omuvubuka ali yakulaba ali na nti byonna byonna wena ba mugumiikiriza byonna mugumiikiriza. So omuyimbi omulungi yaliwa? Omuyimbi omulungi ye muntu ayimba ebisanyusa abantu ate n'ababuuliriramu wegamba nakuza kusaidiyo nakuza kuba tulinga abasomesa wenyimba weetege osilike leero n'enyimba ondamu ebituli ekyo tekingana kuyimba amalovu oyagawe efungule kubanga mba imbi weetege osilike ondamu ebituli nenkuza nti lwaki ondamu ebituli kwegamba nti ondamu ebituli okitegeera ondamu ebituli kati onyimba street dance tegeza ate mba nkututteko mu ssanyu sibuli kasandu gabera mu kunyiga kusanyuka teri mbera ya luberera sega teri sanyu lya luberera teri nako ya luberera. So endongo girimu tugambe era kali kyenkana wakagitandika kuba gitandise mu covid 2020 mu godinga kuba obusobozi tewaliwo nga wali oyimba before. So kati birungi ki byogifunyemu?
bingi byenyifunye mti ngena njiga buli step jintu wako ngena njiga buli kaimba kendi coding ngena njiga njawulo ebeerawo yama so osanze kusoomozebwa ki ganda wange era yenaali eyo nsasira baliddawo kyokka kinyinza okugamba olina management sirina neiribiranga nze oli wali bavuddeyo n'agamba oyo dogo musobola yandi ajja kunepikira tujja kutunka anti bagamba temwesigika omuntu ajja n'akuteeka mu ssente ne mumera amalala omuntu akujje ku zero omala okubaako wootuuse ofunye hiiti si bwe kiba mugana tukulya mu famire zanjawulo ekyo naawe kimanyi tuka mu famire zanjawulo anti njala okakasa omuntu ali eyo singa aba akulabye n'asiima kyokola nti bw'aba akutaddemu ssente ze ojja kuba omuntu obuvunaanyizibwa ate omubalemu amagezi muganda wange kiyinza okugamba kiri kimu kyokka nti tukulya mu famire zanjawulo tuyisibwa mu mpisa zanjawulo okuva mu buto kigamba nti oli kyakoze nono kyagenda okukola no ate kati abantu abakola ebintu ebyo batebabonyebonyeeko batebasina kati sajja bro kale wegamba tukulya mu famire zanjawulo omuntu aba n'empisa zize ekiyinza okugamba oli waveeri olaba ndaze obwagazi nga sirina management kati we naagifuna sibatira emiguwa so gwe biki byolaba ebikyabula mu industry yaffe wano e Uganda biki byolaba ebitanatereera mu industry ya Uganda kizibu ekiriwo okukwata oluyimba onotwala ku TV naye n'okuluteekayo obuteesi bagala ki sente so singa byali biteredde TV yasasudde omuyimbi sente okuba oluyimba lwe ofuna bulungi ne balediyo okuba oluyimba lwe yandi okwadde sente naye nti gweogiwa abantu bakole ki balulaba eri okufuna bafollowers bafani kati kunyigizibwa okulimu nti buli kimu kya buseere kimu kya beebi kimu kyetaga sente kyoba tulina management temanya mukama kwasisa osigamba nti yanangira bakati nyimba ennyimba esatu lima nebina video era kuyiriba gamba ofumye olima n'oluwa obudde n'oyiriba mpola mpola n'ogenda wagenda okukwata video n'omwegayirira nomugamba ina weziti nagamba kale jamu so singa obadde oweereddwa ekifo Katonda n'akugonnomolako ekifo mu gavumenti kikyosobola biki by'oyinza okutandikirako okutaasa industry yaffe nga bikyagaanye mu gavumenti eya Uganda yenyini saagala nze byabufuzi ate mmanyi oli wa people power nze naafuze gwe ngenda naye sina gwe nalonda nga ajja ku ntebe bona nabasangako kati ddembe ery'okulonda gweoyagala walonda byagazaki naye bwe nonda bya bbule nze nkuze tuukano nga kalulu konno singa kabulako omukulembeze talayira ali owa Uganda owawuma muganda wange ate ewe byatuuka music ebasinze n'omwonoona omugata mu politics oweddemu mangu essuubi si kugwamu ssuubi abasinze okukola industry ya Uganda kuteeka kubigatta bibiri tebabigasse bayagadde bagezeeko n'eri babakiikirira balukiikira mu ki batuuka bakusa mbuto zaabwe tinaye batukiikirira batuuka bakusa mbuto zaabwe kana obuuza olondaani kati bona batadde babiri golondaani bonna nga bo bamanyi babiri ng'omuyimbi alisi olina okubaako n'ekivuga ky'okuba olinayo ekivuga ky'omanyi okuba evuga manyiko ebyo nange nanjiga kyogambye nti widali ntwako njiga manyiko ebyo mu bitonotono nga gita piano ebyo nsobola okuba nembifiiringa nenyimbira nawe n'oyimbirako kubanga era byonna byonna tosobola ku simanyi bantu bala bakikola naye nze ngamba nti tosobola kuveera wefomati ogenda kuyimba nga tumaze kuyiga bivuga kuba nange nyimpiza ku nnyimba zange ebitone tosobola kuba na buli kitone muganda wange nsobola okuba nga nnyimba bulungi naye nga siina kivuga kye nsobola kuba omusambi w'omupiira akeera mu zowe ow'amagye n'akeera mu training katolo gw'omuyimbi so kati gita ne piano kokoma oba olina essuubi ly'okwongerako ebivuga ebirala biyiga byonna njagala mbiyiga byonna kuba nteekeddwa biyiga ebyo ekivuga ekiri mu music nteekeddwa okiyiga naye obusobozi bwokka obusobozi butya oba okufuna kikuyigiriza kuba kale ogendagenda ogamba nti yaga kuyiga mulere bagambye temitola 3 obaana oganoonya
ati kyoyagala kikuseeza aganooganoonya ne studio bakubanja ogadujja lukutulia video ekutunuulire TV nayo balwagala baga abantu baluwulire kati mbyo nebe nanti kwata mpola kamukamu gwe muganda. Okay. So njagala twogereko ku ggwe ng'omuntu bwe mba sikwise solid star nkuyite ntya so kumpita Sewami Saulo solid star gemanya gawe eddira ki neddira musu kabiro kayozi. Okay. Bakuzaalawo nze banava wala muganda wange ni musajja w'emityana si wala nnyo nawa n'emityana wano bwe nakulira nali bogamba gye banzala ojagamba muganda wange basurviving kati byonna yasi balinde enkikuba enkijjuzi bajja manyayo. Emyaka oyina emeka? Emyaka nakoze emyaka 20 ngenda kweza 21 ogujja gutandika. Oli mufumbo oba oyinako olabe eyo akakusuza obubi? Muganda wange nange nelemereddwa ng'omuntu ate nfuna omulala. Weremereddwa? Nelemereddwa ng'omuntu ate nfuna omulala ndi musajja kyazimba kaliya yange. So mmere ki esinga okuwoomera? Kawunga. Nga mwana wa ssomero? Kyenkana era tulinga basibe. Kawunga. Ate? Kawunga bijanjalo. Kekantula mu lubuto nzibu. So kala kyezisinga okukolera? Kale esinga okunkolera braka ne kala zonna ngomanyi nga kayoze balonda balina ku Power of Africa nzagala zonna kyova nyambalako emu kuzibyo nyambalako emu. Kale nja tufundikire nga ogamba abavubuka abali abakulaba balindirire ki then n'obubaka eri bafanizi bo kiki baba basuubira? Yamani abanda mwenna first of all ogende ku YouTube osokosa kinge Solid Star UG subscribing liking sharing nina bakubaraga kyokka nyinza bagamba wakandeeta bakyali mabaga bentumirako era ntumira ku batano bange wetubeera abankwasiza ku music siyagamba nti no ya nakusinga ddala bona mbatumira mbagala nnyo yamani. Kale tweyanzege yakaddeko we bali kwogerako n'abantu abali eyo bafans bo kakasa abadde batakumanyi bakutegedde kati ne music we bagenda munoonyako akayimba akapya bakayita street dance. By the way bakunoonyeeko batya ku social media? Yona gyogateka mu Solid Star UG. Otatako UG bagakwetera mu Nigeria watuli bangi bangi nnyo batanazaalibwa gye bali. Ekitegeeza gwe naawe okwetuma Solid Star wasinziira ku bali bantu matuuma erinnya eryo baani nge bakutuuma eryo nga wakazaalibwa nange bantu matuume. Kati bawe enamba y'essimu abaagala okuwaayo obugundi. Nabange y'essimu eri 0700 97 700 9761 49 injidamu eri 0700 97 49. Awo ofuna Solid Star oba mufuna mu bujjudde tusibuzeewo n'akapeera gwe eyo mother vibe enobis mother vibe regular so mother vibe enobis mother vibe show Orera abalina n'abatalina fena tuzine toba mudongo mukano tebakuba mutwe okakuba izepo wango kute ku mutwe lidansoro zenkatudde mugwa banjika abafedde mberyo neboka kubira mu ntebe demberyo neboka kubira ku bara demberyo neboka kubira ku zugu demberyo mwana delivery kazina kapya bagenda kazina video coming soon negendo ginonyeko ku YouTube jeri weetege osilike jeri ondamu ebituli no nemiro ginita mingi. Yeah man. Tuyanzege following a Solid Star wonna Solid Star UG buli wamu ku social media kwali music wegendo searching YouTube channel bagita Solid Star UG music ojja kubanga omufuna bulungi nnyo nyini ddala. Kali tunasisinkana omulundi oguddako atakumira pera saba nkumire big up yourself.